Tokaaba mukwano. Waze mu Kampala kusanyuka ate okaaba. Don't cry. Bibaawo mukwano. Katonda bw'atyo bw'alonda abantu be n'abaagala. Okitegeera? So kati munnaayo oyinza okuba nga wali oli awo nga tekisuubira nako nti olibeerayokko n'essimu empya. Here comes a day ng'omukyala akuguliddeyo essimu empya. So sanyuka munnaayo busanyusi tokaaba. Ago ge bayita amaziga ag'essanyu. Ge bayita amaziga ag'essanyu, eh? Showtime Music presents Aziza Zion live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Strings of Love concert is powered by Arapex Style Adhesive, Stream Life Avenue, Capital Radio, Climax, Platinum Wellness Spa, Phenon, Galaxy FM and Maestro Studios. Come feel the real love with the king of guitar, Aziza Zion. Mwebale. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi olunaku lwaleero tulina Silivia. Silivia ono obukyanga twamukolera show. Wavaayo omukyala Bambi n'amugulira essimu eno. Eno y'essimu Silivia gy'abadde akwatalindako giraga abantu. So kati eno y'essimu ya Silivia empya. Nga bw'ogiraba yadde sinaba kugimuwa naye yeeno bweti bweri kana akaveera ndooza kavaako nkamugireko oba nkamulekere vivo ugambye opo waleeta vivo ugambye opo. So bannaaye baddiya twagala okubeebaza for the continuous support gye muteeka ku HK Media newankubadde ennaku zino ebintu byakyukamu temukyasapootinga abakyala bajja ne babakubira emiranga ne mutusaba ennamba zaabwe ne tuzibawa omukyala n'omukubira essimu n'akugamba nti talina buyambi bwe yafunye. So Bambi tusaba oyo yekka abeera asobodde simu bubi but mu bwewombeefu obungi tusaba badde ngamba osooka omala olya oyagala oba gikwata nange oyina emmere nkate essimu ntukate mukono okay ogiwulidde teekako tuteekemu oba ne line eriko omuliro yona wagikyaginga so Gertrude twagala okwebazaako omukyala Gertrude nti tweyanzeege essimu y'omwana muwala Silivia etuuse bulungi era nsazeewo muleeteko wano ku Papa Sport mugulire ku kakipusi yaŋŋamba luli naŋŋamba Adija njagala muntwaleko eyo simanya ku papaazi mungulireyo ku byokulya kati ne ŋŋamba ovuga amafuta paka masuuliita kamusindi kajje Kampala asobole n'okulya ku nkoko. How are you? I'm fine. Oli bulungi? Ndi bulungi neeyanziza. Weeyanziza? Neeyanziza. Ya Gertrude. Ya mukyala. Simi kalungi nno Jona walonda bulungi. Thank you. Jona oyo ye yakulondera essimu. Jona, thank you. Omanyize lwawo okugenda mu downtown. Naye nga bannaaye baddiya tusaba obuyambi bwa Silivia tukyabwetaagira ddala ekisookera ddala lwakuba ali mu kulya naye yagamba talina kaabuyonjo ekigambo kankigire ne sola ne kaabuyonjo anti omanyi bw'oba osaba abantu tobawa lukunkumulirwa bintu njagala sola njagala kino luli yatugamba ebintu nga 5 abantu bibalema prioritizinga priorities zono ziteeka ku mwanjo abantu ne basobola okwanguyira okuyamba bw'oba oyagala kaabuyonjo n'okola quotation n'omanya nti ezimbibwa ssente bwe ziti n'ojja mu kamera n'osaba abantu ekyo ky'obeera obasabye naye bwega njagala kaabuyonjo njagala sola siina gundi siina ngatto siina ssimu siina mmere Jona abantu obamalako pulaani nimbye sirimbye so kati priority y'okugundi ku sola ne kaabuyonjo priority ki
Kaabuyonjo. Wagibaliriramu ng'eggweramu ssente mmeka? Waliwo omukyala ambuuzizza olwaleero nga nzija ngaye nimuga ngenda kulaba mukwano gwange Silivia naye muzibe lwakuba nti obuzibu twamuleeta mu kamera naye abantu tebamusondera Bambi. Twafunayo omukyala omwe yamugulirayo esimu eno gye ndi mumutwalira olwaleero. naye madamu Gertrude ebigambo olumu bibula. Tokaaba. Don't cry. Oba Gertrude tumukubireko ku simu. Oba alina ayagala okubeera mu kamera. Tokaaba mukwano. Ebyo bintu Mukama yabikola. Tokaaba mukwano. Wazze mu Kampala kusanyuka ate okaaba. Don't cry. Bibaawo mukwano. Katonda bw'ate bw'alonda abantu be n'abaagala. Okitegeera? So kati munnaayo oyinza okuba nga wali oli awo nga tekisuubira nako nti olibeerayokko n'essimu empya. Here comes a day ng'omukyala akuguliddeyo essimu empya. So sanyuka munnaayo busanyusi tokaaba. Ago ge bayita amaziga ag'essanyu. Ge bayita amaziga ag'essanyu mukwano. Nakuweereza ennamba y'omukyala ne nkugamba yogerako naye. Naye simanyi olayika tewamuweereza message. Ng'ekisimu kintawaanya. Ng'ekisimu kikusumbuwa. Naye kati ndowooza buli engeri gy'ofunye essimu empya Francis anaakuyambako okuteeramu bikimu. Kati mwabala ssente mmeka eza kaabuyonjo? Kati kaabuyonjo ng'eriko n'ekinaabiro etusobola okunaabira. Bagimbalira roughly omuntu ankolera nga wakukyalo nga wali ng'omumanyi nambalira $2,000,000 n'emitwalo nga 10 ye bw'atyo bwe yagamba $2,000,000 n'emitwalo nga 10 nagamba akoteeka bulamu. Netuulibwako oba nga yakinya? Ndooza yakinya zino eza bulijjo naye nga mpanvu fuuti yangamba fuuti 3. Abalungi abali ku HK Media ono ye Silivia newankubadde twazze tutakoze research. Ye research ye gye yakoze yeyo $2,000,000 naye just okugezaako okumufundiza ku budget. Tusobola okufuna omuntu alina biodigest ebeera a little bit cheaper ndowooza okusingako yo toyi. Si bwe kiri? Eri cheaper Kozi nzijukira ye twagenda eri ewakaligewo oligayi nga ndaba tezituuka ezo ssente. Nga kuba kugenderako n'ekinaabiro kye tunaabira. Ekinaabiro lwakuba oli yali abibaze byonna nga kuliko ne bathroom kuba nayo gye tutayina. Bathroom tewaliwo space ey'okugizimba awalala. Waliwo space bwe mugenda ogiteeka? Weeri naye kale ffe mu kyalo ndaba engeri gye bakolamu nga bakwatagana toyi ne bagiteeka ano ne bathroom wamu. Okay. Space mwe bagenda oteeka toyi weeri oba teriiwo? Weeri. So bw'oba olina ky'olina osobola okiteeka ku namba y'essimu gy'olaba wammanga. Tulabe nga Silivia Bambi atuukiriza ekirooto kye eky'okubeerako mu masannyalaze nga naye ayakaayakana. Obulamu buli butya Silivia okuva lw'ennaku leno? Obulamu bwebwo Hadija nga bwe wandeka bwe ndi. Naye nga Mukama tumwebaza nti atukuumye tuyina obulamu. Naye nga bwentyo bwe ndiyo tawaana n'amafuta g'ettaala gatawaanya bw'oba toyinaamu kitegeeza mugenda beera mu kizikiza. Simanyi naye tegajja twokya. Gajja twokya. Nate apparently mwalifunyeyo ekitaala kye bakyajinga nga olweggulo mukitwala mu tawuni. Kye bakyajinga twagulako ekitaala kya sola naye gwe twagulako naye yatubba bubbi. Ne mufunayo ekitaala ky'amanda. Kubanga kati bannange ag'amafuta gwatalaba okumootya ettaala. Naye nga bw'oba obulamu.
Bannaye mutukirize tubasiibule tubadde tuyiseko wano kubeebaza byonna bye mutukolera ku HK Media bye mukolera mwana muwala ani Silivia abantu baddeemu basabe ebintu byayagala osanga mukama anayisizaawo munnayo mutunaakulaba eyo nebaza nnyo Gertrude weebale nnyo n'abalala mwenna abasuubira okunyambako n'abanjagala okundaba bulabi n'owulira ng'onjagala ogamba Bambi this girl is lovable ekyo kyokka nkyebaliza Katonda so nyongera obbasaba ekya toilet mbutuufu enkuba etonnya nnyo ewaffe tuba tumanyi oba eneegwa leero oba eneegwa nkya naye Mukama n'atuyamba nti it has not yet fallen down naye leka tuleke kulinda ekyokugwa buli omu ankwatireko nga bw'asobola mbeebaza nnyo mwebalire ddala naawe Hadija nkwebaza okwebaza kwange tekuyinza kukoma nze ne bwe nkwebaza ntya naye Mukama yekka yaba ku blessing. Amina. Akakoko kali katya kireke mwana wange ati leero tubadde tuli ku live ne Hajati ne bagamba mbugwe Hadija onyiigako ddi bannange muveeko nseke abantu bangi bamanyi bali mutaka tebakyasaana kuseka so wajjawo opportunity nga nsobola okuseka. I'm all full of smiles. Yeah, went to Wendy. Kati munnaye akakoko kali katya leka nkagaye bandabe kinavaamu nga bagamba Hadija wabula abuuza ebibuuzo kati nekyo kibuuzo kikyobuuza omukazi. Anyways, Mwebale kujja Kampala kundabako. Masulita is really very far away. Njagala okwebaza nnyo Francis yebale kuwerekerako Bambi. He's a very nice guy. Newankubadde mu kusooka nasooka n'endowooza nti oba gwe ne Francis mwepiica. Eyiye Katonda wange omulamu kwe kukola kutya. Nga ndaba Francis akwagala nnyo. Anyambako. Yeah? Anyamba siganje anyambako naye anyamba. That's great. Bati nsubuga ali atya? Bati nsubuga maze ennaku nga bbiri nga simuwuliza. Naye nsuubira ali bulungi. Naye mwebaza Bati bannange. I cannot thank him enough. I cannot. Nze nga bwe ntera okugamba. Omanyi omuntu ne bw'oyogera no thanking olumu omutima giba nga Bambi buli mu mutima tosiima. Naye nga weeyisaako naye nze Katonda yekka yaba abasiima. Abeebaze anneebalize nnyo Honorable Bati Nsubuga n'abalala bonna naawe akunneebalize. I'm so thankful yennyabo. Okay, bannange mbeerawo ne Jona ku camera yenze Hadija Kigozo okubaweereza mu life experiences and adventures twakola story y'omukyalo ono n'agamba yayogera ebintu awo ebiwerako talina ttooyi talina ssimu talina sola talina kyekirala myogera nzijukiza yayogera ebintu ebiwerako tusobola okuddamu ne tukola review mu video yaffe enkadde ne tubeera nga tubizza kati omukyala yavaayo Bambi omukyala ono tumwebaza n'amufunira essimu era yeyo gye tumuletedde olwaleero nabadde wagenda Masuliita naye yansaba n'agamba Hadija nange njagala kujjako eyo gye mukyakalira ndye ku chips n'enkoko ne mugamba tewali buzibu kankusindikire enteekateeka osobole okujja Kampala mbadde ndi awo ng'atuuse. Silivia weebale kujja ndabira abaana ondabire n'abantu b'e Masuliita bonna nti mbatumidde tulidde olunaku olulala osanga Mukama ali anukula ate ne tusobola okubalabako nga tuzze ku nsonga endala. Banaye mutukkirize tubasiibule mweraba.